Kabanda toddamu kumanyira babaka ba parliament aba NRM. Stop undermining the parliament of the Republic of Uganda. Stop undermining NRM MPs. Toddanga mukutumanyira okutuuka ku ekyo gwe ssebo. Nze mubakutya siriimu. Era bw'oba obala abakutya tombala. Kuba siriimu mubakutya. Ate nze bwe mba ku mazima sirina kye ntya. The lawyers know there is a Latin maxim. Veritas nihil timet. The truth fears nothing. Omuntu ali ku mazima talina kyatya. Gwe wennyini oli mulungi nnyo mu buzannyo bwa blackmail kwonaganya amaofiisi byoluddemu okuva nga mukyeyita abavubuka mu youth politics. Mubeera mwoyo katemba atali musasulire ku blackmailing abantu kuzunza lugambo. Sipiika koledde ebintu bingi oyawudde abantu bangi ku mukyalo oyo Nalongo Triple A. Bw'owaayira kino bw'omuteeka mu fiya bw'okola ki bw'omwawula abaana bonna abaali abalungi ba Honorable Brandon abakola nga PR y'omukyalo oyo abantu ne bamanya ebintu ebirungi byakola bonna wabamwawulako. Essaawa eno omukazi yamanyi omunaku omukyala ayamba abantu ebirungi byakola abantu babiwulira beewuunya bwewuunya. Jjojjuuzi namutwalira akakyala akali kalina ebizibu by'obufumbo kakazi katute kamanyi gye kadda mu ddakiika budakiika ng'akawadde obuyambi ddakiika budakiika ng'atadde komenti ku bbaluwa ya Annie Taylor wuuyo mumuwete gundi emmotoka y'essomero lye. Ye mukyala gw'ogamba eno kyaki yeetaaga kino n'abawa ssente. Oyo mukyala yakwata Kereziya wali erubaga n'agiwa biliyoni 2 mu mpeke cash. Ye mukyala yakwata biliyoni namba n'agiteeka mu Kereziya yeeri ewa deputy speaker cash. Ye mukyala atalina unfulfilled pledges abantu kyasuubiza kyabawa. Lwaki mwagala okwemeza ennyo? Okimanyi nti ebbanga lyonna okuva wateekayo ka Twitter wagenda n'oteeka ka Twitter ko gwe wennyini. Mbujje n'omuhoozi mbwakutumye mbwolagire ba MOPF mbwotulagire gwe Kabanda mbwotulagire speaker ne deputy speaker ku bifo ebyo abaliwo kati. Tewali yabikusaba. Njagala otuweeyo ebbaluwa ey'endorsement gy'oli mu kugamba mbu withdrawals. Tuwe ebbaluwa nga deputy speaker oba speaker bakuwandiikira bagikusaba. Kundisa okunkakasa mu rule 20 mu section 25 mu rules of procedure eza NRM caucus mulimu wakigambira nti Kabanda oyina okwendoosinga speaker oba deputy. Ngamba gwe Kabanda kuba mmanyi oyo siyaasa wuwo oyo kyakaali wuwo ebyo si bya General MK. Blackmail z'okoze ku babaka ba parliament mu linnya lya MK ensi n'ezimanya bakomako omuliro. Otiisatiisa babaka gwe tebajja kulangirira gwe tebajja kukola bwe bati General MK kino ng'obayoolako ssente. Sooka otubuulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza wano juuzi mu misinde gye mwayise gye General MK n'atalabikako. Sooka otubuulire ezo ssente mwazitadde luddawo. Tuwe ku vidiyo z'abanaku nga mubawa obuyambi mwagamba za kuyamba banaku. Lwaki si kye wasookeddeko? Mu mpisa ennungi era ennono za accountability otusookera ku kye weetuma. Kuba kino eky'endorsement teri yakikutuma naye kiri gwe wakyetuma. Gwe weeteekawo ne mukuŋŋaanya ssente nti mugenda kuyamba abanaku ne muzitwala mu linnya ly'omusajja erinnya lye lyakoleredde oyo General Mulamba Sandhurst product. N'okwata ne mukuŋŋaanya biliyoni za ssente mbu emijoozi mugenda kuyamba abanaku bo nga tonnatuwa update nga tonnajjangu obumbujja otubuulira simanyi endorsement. Ekisooka simanyi lwaki naye Andrew Mwenda wankoze bubi. Gwe spokesperson wa PRU ate watumye ddi Kabanda okwogerera amabaluwa gammwe. Nze Andrew Mwenda nkumanyi ng'omusajja omwogezi. Ndi follower we by the way nina obutabo wano bulinga 100 oba bumeka zizino Independent magazine nina nezedde teri Independent magazine kumpi efuluma paka jo yabalamu wabira nga tokyabifulumya nze nesigisoma ebyandulu Mwenda naye newuunyiza nnyo ebbaluwa yammwe erimu amatankane g'oluzungu ate bagamba they endorsed ate General M ate chairman guided ate endorsement ne guidance bintu byanjawo. Ate advised ebbaluwa agambe obubaka bwayo bwaffe ba MP. Ate lwaki yagenze mu mawulire? Ensonga eyamuyisizza ab'amawulire ayagala okuteekawo ekibeera ku mukazi
yatandikira ku mmotoka eyo kambabulire mukyala Anita Amongo Nalongo tannagigulako emmotoka bagimuwa ku birthday ye mu November emmotoka eyerudde mu basement y'omukyalo oyo yennyini Kabanda yaliwo nga bagireetera n'agikuba ebifaananyi kumba atereka blackmail era mwegendereza abantu bemuseka nabo mwensi nvundu ensimbi Kabanda yennyini yeyakutte ebifaananyi n'asomera mawudiiro tikati mulumbire mu kya mmotoka emmotoka gyamanyidde ddala nti omukyalo oyo si ye yagigula yagisasulira emisolo ng'erino yingira eggwanga it was a gift naye ng'ate balina ogisasulira emisolo yingira eggwanga ko teyali ya charity or anything, it was just a luxury gift. Sipiika ayina emikwano baddangote bakwano be baani oli omusajja oli omugagga taata wa Mr. Izzo Muyimbi bakwano. Sipiika ayamba abantu n'ayamba abasajja babadde muno nga bababba. Waliwo omusajja baali bamubba abafere ba gold nga bamubba billion 5 ng'asula mu Serena akaaba. Anoonya president bamukuba ekikono ba mafia buli wa sipiika ye yamutwalayo ne baba tracking ne babasesemyako billion 42. Omusajja yali agenda n'amugulira ba iPhone ndowooza latest n'agimuwanga ekirabo. Ezi simu atya no zikozesa ezimu kuba abatamanyi na kye bataddemu. Ebyo birabulabo bantu bye bali ate kabando okimanyi. Naye gwe wennyini gwe wakwata ebifaananyi n'obiwa gundi ani mawu. Akatayi kaba tekannasala kkubo olw'okuba oluka biliyoni zine 10 ze wamusaba. Era obadde ng'okubira n'abayambi b'essimu ng'obagamba sipiika agayadde ate ssente mawu amutwala kumba oli gwamu equipinga naye ng'emmotoka gy'ovuga ya parliament red number plate. Sipiika yagezaako n'okuwoobwa commissioner. President Museveni n'agamba oyo Kabanda tayinza kukulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabi kaleesu n'omutwale wa president n'omugamba mbuno ono mukazi wa Bobi Wine ow'okubiri amwinamu n'abaana 3. Ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yeekera baakolagana nabo kumba olimba mwayoole biliyoni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awo abayeekera basobole okwogera simanya bye bakola n'oli esente ng'ate gwe wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakumisa obwa commissioner sipiika oyo n'omugenzi olanya baayagalako bbukuwa seeke ya NRM negaana okwenda osinga gwanyomya endorsement kabulaŋŋane negaana okwenda osinga gwe Kabanda ka president agamba ku bufere obuli kwoyo naye olw'okuba mwegattagatta ne mulowooza nti tayimu eba eyiseewo abantu tebabijjukira bulakameiro kazannyoko siruwaza abatagoberera bulakameiro kazannyoko bino nze buno obubaka si bwajje n'omuhoozi mmanyi nti bino tabiriimu ate mmanyi nti byakuwuliddeko naye bingi naye kabakadde wano baali baakawa omukyala Jeni Balekya omulimu gwa State House Comptroller. Kabanda wavuma Jeni, Kabanda waliire emmere ku Jeni, Kabanda walemu okunaaba ng'osiiba olumba Jeni. Nze navaayo nekwambalira nenkubuuza omukyala Comptroller wa president mulamba omwagaza ki naye ne bambuulira luvannyuma nti oba obavuma bakuyite bakowe ssente oludde ng'oteeka omukyala kuninga. These are very serious allegations. Bwetubanga ddala tuli mu kisanja no sleep and no corruption. Wakati mu kuba nti mwagala okutukakasa ng'Anita bwali omubi, ng'Anita nnyabo bwakoze eki, ng'Anita nnyabo bwasimanya bwabbi eki, ng'ate nammwe muli babbi. Sooka otubulire essente z'emijoozi gye mwaguze simanya ebya Pierre Oyombo mugenda kuyamba banaku. Simanya abantu ne bajja ne basonda ssente mpitirivu ne Jeno n'atalabikako. Otuwadde accountability. Twalisuubidde nti video ne press conference ze mwali soosokola za kutubulira nti ssente ze mwasonda ziweze bweziti era muziwadde abantu wano na wano. Kye twali soosokusuubiramu. Teri yakusaba endorsement lekera obwe badde ng'oyogera n'obwana obuto abaka ba parliament ekyo tetujja babuuli ekyo tetubabuulira. Mwagala mufuule president Museveni mumwambaza eddiba lya dictator. Mwagala mukifuule nti ayina baatukako okuwagira ate nga mukimanyi nti rules of procedure bweziri basekendi banominating aba candidates ne baba secondinga recommendation ya Sekeweri they recommended nti tuwagire abo be ba candidate bafe abe NRM triple N Taiwa our candidates era kyenkola kye kituufu to defend our NRM candidates.
era tulinda caucus recommendation tujja kulwa nze Kabanda nkubuulira nga komanda 001 NRM stock empya jajja Museveni gye yasabuukuludde luuto eno hey akapande wasomye bubi omuzannyo ku luno wabaze mubi togenda ku blackmail nga speaker wa parliament na deputy mama una blackmail nga abantu mpaka ddi wano mukalulu obadde ojja sente ku babaka ba parliament okuva ddala mu kamyufu NRM nti nnyabo General MK yagenda okulagira be balangirira era atakuwe sente era gwamutegeerera era abantu bakuwe sente ogw'omubuulire babalangirire era General MK yagenda okusalawo baani ababeera mu parliament musajja atunga tapiri mwali mbyamajege alwanagana n'ababbi bali mu maji ali so lost in the army amaliriza projects buli kaseera abaana babadde batatrainingira Isiraeli kati bagenda ali mu gwe olulabanga oli ali busy eno tataddeeyo nnyo maanyi kubanga Piero yakitwala nga just something voluntary ye General MK bwakitwala nti Piero is a patriotic mobilization group bantu kubeera patriotic era ne bwaba n'ebiseera ebitono byayogera Piero ajogerera mu bya patriotism kati bw'olaba nga ali busy ali ku byamagye ng'okola akazannyo ko k'osinga okutegeera blackmail ba MP batula obufofofo General MK yagenda okufuna zi report nti abantu bakozesa erinnya lyo ne bajja sente ku bantu bagamba ogenda kwesemba kuwa president n'olwekyo abantu balina obbawa sente ojja simanya bbawa ebifo mu gavumenti simanya gwagenda okulagira be balangirira omusajja n'avaayo n'awandiika kitagenda kwesemba kuwa president nga naye nga kyafa blackmail ku bantu ekendeere obulakamairinze ba minister kakati mwatandise ddo okujja sente ku bantu simanya mugenda bafunira obwa minister obugabo yaludda wa omuntu y'omu teri kirumanga ku bantu omukyala speaker Anita Amongo Kabanda akubeereddewo okimanyi nti weesimba mu youth politics mu byabavubuka weesimbe ku MP bavubuka Dokita Tango Doi neddaluulye n'agaana okunominatinga amasimu ne gajja Justin Lumumba n'amugamba akunominatinga n'agaana nga toyina mpapula za buyigiriza nga senior phone 6 tobirina nodda n'opalapalanya wano mu by'obululu na kina n'onkoma naye speaker Anita Amongo Kabanda omukyala akusembeza nnyo bwe wayingira parliament omukyala akubeereddewo omukyala omukyayisiza beemopya abamuli ku lusegere omukyala toyina kyotasombye toyina wano ku bintu bya Piero yu ebyemisinde wagenda ewuwe n'omujjako miliyoni 10 omukyala agenda otuuka ku mukolo abagamba yasonda dda miliyoni 10 ne bamugamba watuusa miliyoni 12 okutte sente n'oziyoola ku bantu ng'ozibajjako mu linnya lya mukyala oyo bwe yakukomako n'otandika kukozesa lya General MK gwe wennyini gwamubaddengako you need General MK to endorse you you need General MK to endorse you omukyala nga kugamba naye oli musirikale lwaki tumusumbuwa kasita NRM ko kasejja oba waliwo abamulinako obuzibu ng'akyeyogera nti oba waliwo abalinako obuzibu tunabyogerera mu kokasi tunabimalira mu nnyumba n'ozannya w'akakodyo okimanyi nti n'ezo story eziri mawulire wafulaginze enfulaginga wasasulidde ensasulire kyokka teri kirumanga kuba nti neyo Rolls Royce gwe waliwo nga bagiwa omukyala n'ebifaananyi n'ogikuba naye ddala ne weefuulira omu naye mbabuulire naye ani kyagenda kufuuka sipiika wa paaliyamenti ye 12 mumuwaayidde ebintu bingi naye obukulembeze buva eri Katonda ze nalabye ba pulezidenti abayise wano eggulu ba pulezidenti nalabye traffic jamu waba pulezidenti nga bazerwa president Museveni abamu gwe mwagamba nti tajja kulayira tajja kufuga simanya Trump agenda kujja mu college nagenzo la delegation eva mu America eva kuno nakuli nga ya Donald Trump ebbanga lye munaamala nga mwogerera nga abantu mukama baataddeko amafuta mujja kukutuka abakazi bakwerinze Kabanda mu kokasi yenale Kabanda aba MP abakyala bakugambye bwoba weeyita musajja kwate ekkubo ojje mu kokasi ya NRM wiiki ejja abakyala ababaka ba parliament bagambye Kabanda bwoba weeyita musajja yinaayina nti ojja mu kokasi ya NRM abakazi bagenda kukunamira abakazi bagenda kweyambulira abakazi bagenda kuwemukira twagala pate chairman w'ekibiina kyaffe General Yoweri Kaguta Museveni atubuulire Kabanda osinziira ku mutalaki
Tugenda kwekubira enduulu wa Party chairman tumubuuze Kabanda asinziira ku mutala ki okumanyira buli muntu nga yeerimbika mu General Muhoozi mu PRU. Ffe tetulina kizibu ku PRU. Nze ndudde nga nkola ne General Muhoozi even before PRU. Abaana ba PRU mikwano gyange. Abo abaana abamu abakola social media ya PRU baabanga ba social media persons bange nga nkyali mu bya youth MP. Nze nabakwasaganya ne General. Abamu nze nabatwalina laboratory wali ewakaabwe wane walinaanye State House. Aba abaana tetubalinaako buzibu. Jordan yabeera ku mukutu gwange apostinga buli kyagala. Aba abaana tetusibe tulinako obuzibu PRU sije tulinako obuzibu. Kabanda obuzannyo bw'obumanyi. Wabeeranga ne Justin Lumumba ng'okozesa linnya lye ku blackmailinga buli muntu. Buli woogenda oyina okulaba nti okola bu blackmail okazannyo wabaze kafu. Akazannyo togenda kumanyira pala. Tolina kalulu ke wanoonyeza muntu. Nga bwe wajja n'abalala baava mu bye baavaamu bantu bamutooka mbaali abantu bamuva wala be bamanyi bwe babonyebonye n'obululu bwabwe. Tolina gwogenda kutiisatiisa waneeno. This is Uganda. We are the national resistance movement. We are the national resistance movement. We are going to resist. We are going to resist. Newa chiba chetaaga musaayi kuyika gujja kuyika. Kugenda kuyika omutitizi vayo. Vayo. Gwe Bobi Wine nza tutiisatiisa oli nkukunyi oli nvunzo oli bisaseni oli gasiya. Wakamanya abazungu kyonna ne kismailinga ear to ear mayuga gakutawanya akazi k'amannyo gakavayo gali ku galinga truck konna katuusikajja kalego olutwe lw'empumi mbuno first aid ngobe first aid wani gasiya geno bere first aid e Rwanda mbavu gwe. We are the national resistance movement. Fetutitire olwokubanga musimanya akayaye kawasa olukazi olutuusi lulina amannyo gonna gadda kungulu lusinika nolaba ebinnyo byonna byagala kugwa mbuyo yagala otufuga genda ofuga ennyoka e Rwanda tutubuulira. Nze wendi mpulya mugamba buli ayogera ku babi mbw alina kyaba wendi kugamba muhutu alina amannyo gavaayo alina obusoboli nga butuli bwa ddiba alina empumi. Tugenda kubakuba, tugenda kubatematema, tugenda kubasiba, tujja kubatuga, tujja kubatta. Omuntu yenna azanyira ku ntebe ya Tibuhaburwa. Mumanyi gye twajja eggwanga lino, mumanyi bye twayitamu, tetwajja na bigambo, twajja na mmundu. Tujja kutugira mu katanda, tujja kutugira mu katanda, tujja kubawa obutwa. Bannayuganda abalina obulumi mulinga amazzi, temutumanyira temusanyira ku buyinza. Indi Uganda temuyina kye musobola kunkola mwe ba motherfucker bamatako walipa. This is national resistance movement. We shall shoot you, we shall kill you, we shall bang you, we shall destroy you, we shall box you, we shall kick you. Tuwagira Museveni temugenda zanyira ku buyinza bwa Tibuhaburwa. Oyina kyakyo yagala njogere, oyina kyakyo yagala njogere. Mulinga amazzi, mulinga amatako, kumanyoko, kumanyoko, kumanyoko. Ono asooka wano bamuyita Jjajja Ichuli oba muyita Ismail Access. Ono gwolaba sisobola yadde okugamba nti rest in peace okusinzira ku bigambo bye yayogera. Oyo gwolaba yatuuka ekiseera nga ekinya akirabanga Collins. Yasupportinga gavumenti ya Museveni eyo naye yamaliriza nga kyebandibadde bamuwa ng'ekirabo kumutta. Ono gwolaba waneno bamuyita Lama. Ono ye tamanyi byansi oba tayigira mu nsobi z'abantu balala. Isawa ya kakati ayogera buli kigambo kyasanze lwa nsonga NRM muwa amaanyi gonna okwogera buli kyawulira kyayagala oba kuwemula oba kutta. Ayogera buli kintu kyalabye kuno ku nsi. Nejjukira ono ye bamuwako n'emmotoka ne bamugulira n'ennyumba oba ne bamupangisiza apartment lwa bigambo bye yali ayogera. Ono gwe tuyita Jjajja Ichuli omugenzi yafa. Era ono buli kimu kyayina akijje mu kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine. Ono naye buli kyali ayina yakifuna mu Bobi Wine kuba nti yali avuma awemula ng'amwagaliza okufa.
naye nti ekirungi ekyasinga okutusanyusa nti ono yagenda okufa nga tono waffe muneegwe yali ayagaliza okufa nga akyaliwo. Bano abantu NRM ebawa amaanyi, ebawa obuyinza nga ne kuba kutta muntu tebamusiba, nga ne kuba kukola ki tebamusiba, nga nawo omusiba. Bayina abanene munnange azironga zigwe ng'osobola okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu obeera bulungi, osobola okukola embaga ng'onoonya oyagala kuguleyo kamotoka kapya vuma Bobi Wine. Gwe buli kintu nga kyakulemerera ng'oyagala omulimu, genda mu NRM egenda kuwa omulimu gw'okunafuya Bobi Wine oba okumuvuma. Bano abaana bonna ekiboogeza ssente ze babawa, naye ate ffe eno mu Nuupu tetukolera ssente wabula twogera ku lwakwagala kukyusa nsi yaffe. Bano abasiru beerabira ekintu kimu, balina ekintu kye beerabira nti lwaki tebasooka kwebuuza lwaki NRM ebawa ssente okujja okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo ako kokka kali aka ne kalina sentensi nnene, okitegeera. Bano bonna bavuma Bobi Wine bafunye ssente lwa Bobi Wine ono yali aziina nga takola ki, kera ku TV, kera ku simu yovuma Bobi Wine ogenda kufuna ssente za buli kala, ogenda kugula emmotoka eya buli kala. Bagenda na NRM ena ne kale sono kuwasisa omukazi azironga zigojivumira Bobi Wine. Ne bakuwa omukazi basono kuwa emmundu ne bakuwa n'obukuumi. Nate ono omu gavumenti ye yamwettira, bamwekubira amasasi. Kakati ono ye yakyaliwo kati gwe balinawo nga gwe beesiga, akola nga jjajja Ichuli, vuma wemula kola kino kola kiri, ogenda kubeera bulungi. Naye ne yeerabira oba n'aleka okuyigira mu nsobi z'ono. Yasooka mujjukire NRM ena akantu kwekola, eddira abantu ne bafunza ne bateeka mu ngalo zaabwe. Bano abantu Museveni abafuula kondomu. Fina tukimanyi nti kondomu bamaliramu malire omalo gimaliramu ng'ogisuula. Kati bano abantu zafuuka kondomu za Museveni zakozesa obukozesa, kasita amalo gikozesa bw'atakutta munnange nga kuteekawo wajjojja. Naye ffe tulinze akaseera ako, tukalinze just kaba kadde. Buli kintu kikuno ku nsi just kabeera kadde, time bu time. Buli kintu kirina akaseera kaakyo, buli kintu kirina akadde kaakyo. Nze nganze kyemmanyi nganze alabe ku gavumenti ya Museveni, njukire gavumenti eyo ettabusi bantu, kitegeera ayogera ku nguudo oyo gwe batta. Eneyo gavumenti kyesinga okutegeera kutta, kasoba ng'olu yagala bajja mu buyinza. Tebasobola kulizoninga gamba muntu nti kati kino nedda. Tebakyakolera bantu, buli omu mu Uganda awagira NRM takyakolera bantu akolera Museveni. Naye nze nkiwa Rama akaseera ko kagenda kutuuka. Museveni njagala okimanyi nti akukozesanga kondomu, wamala tujja kujja wano tugambe nti n'ogwo omumwa tuguwonye. Tujja kujja wano tugambe nti n'ogwo omumwa tuguwonye, Museveni amwettidde. Anti ffe jjukira ffe twogera kati ng'omusezi agula essowaani mu katale. Tujja gamba n'oyo bamusse. Gavumenti yettira abantu baayo. Muluza abatta ffeka aba Nuupu. Namwe gavumenti ennyini yebatta, Museveni abatta. Museveni talina mukwano. Talina mukwano gwe. Museveni yeesiga family ye yokka. Talina muntu mulala yenna gwe yeesiga mu ggwanga Uganda. Naye nga akaseera katuusa akatuufu, tujja kubawo okujjukiza family yo. Muge munnaye mwale mu kukibulira ekyana kyammwe, mukyeziikire. Just kabakadde.